Tetuganye omunene akubamu naye mukyala lekerawo okwogera ng'ekyalaani. Ogenda luzinga value nga tonnaba nakuweza mu paalamenti yadde omwaka. Oyogera oninga kyalaanyi paalamenti ogyefuze, amawulire ogeefuze, buli wamu gw'oliwo bannange kiki ennyo nammere. Si gwe asoose okubeera minisita, excitement ng'okozesa y'amaanyi. Oyogera wenna amalusu ne gakwatira amalala ne gakwatira, olinga kaleediyo, olinga pirateepu. Kedde omunene akwatamu naye maama. Toluzinga value mangu otyo bw'otyo. Paalamenti yonna ogyetisa, amawulire gonna gwaliwoko ko kiki? Excitement ng'ogisussizza mukazi. Yadde omunene akwatamu naye kakkanya akajanja. Okisussaamu. Oyo si asoose okubanga ayogera ekigambo ekyo nti asuusizza akajanja, era ne mu paalamenti alabako ababaka abamu nga bavuddeyo ne bakyogerako ne bagamba nti ye abange ngazze ng'alaga nti ayagala kuba nga approvinga point, era baatuuka n'okugamba nti yakatuuka tamanyi na bintu engeri gye bitambulamu naye yeefuula amanyi nnyo, yeefuula ate ayagala awabule nti akakkane asooka atuule alabe ebintu nga bigenda then ayogere. Naye ye nga womumanyi bambi ayagala nnyo kakasa, nekyevula bamugambye nti kaakana. Ate munange tubadde tuli awo, kisa kya Mukama olunaku lweggulo yavuddeyo n'ayambalira former Katikkiro Dan Muliika bakuba yagambyeko nti abantu ba NRM be basinze okubeera abatalina magezi. Kakati n'amukakkanako n'amwogerera ebisongovu. Naye nga womanyi wano twakugamba nti wano ebyokugamba nti omukulu tasobya tebikola era tebikolerawo ddala. Yabadde yakamala okwambalira Dan Muliika naye ne bamusirisa era ebibye ne babimuwa. Alabye ekisa ky'amatako ngamba ono omusajja eyakunamira Uganda yonna, n'atulaga amabina amaddugavu, n'atulaga amabina agaliko ebituli, n'atulaga amabina agaliko ebigodo, n'atulaga amabina agatasaana kulaba. Tolina buyinza oba toyina lukusa lwogera ku kintu kyonna mu Uganda, era tosaanidde kwogera ku Katikkiro ow'ekitiibwa Dan Muliika, kubanga ekikolwa kye wakola ekyo tekirivaawo nti wakunamira Uganda. Era nze neewuunya abaana bo, neewuunya mukyala wo, neewuunya famire yo n'ab'eŋŋanda. So bw'ojja kuno ku media n'otandika otwasamira, n'otuboogera, n'otuddukanira, mukwano kisa ky'amatako, kisa kya mbizzi, tolina lukisa mu Uganda kwogera kintu kyonna. Era ne General Museveni akafo ke yakuwa just kwejjako kuleekaanira gavumenti terina kyempadde, gavumenti terina kyenyambye, naye nga nabo tebakwetaaga kubanga ekikolwa kye wakola okukunamira Uganda, ekikolwa ekyo kyali kikyamu. Era ekintu ekyo ne bw'olifa kirisigalawo nti bannanga omusajja yakunamira Uganda yonna at large. So bw'ovaayo n'otandika okwogera ku musajja ayimirira ku nsonga, ayogera eby'amazima, n'ovaayo ng'oyogera ku Dan Muliika, namutunulidde ng'aleega ekitwe kinene kiti kiringa bokisi z'ebigodo. Wamma totusiriwalirako, olwo olubuto olwakuyiikayika oba oyina nsangi, wena totogerekeka, wakulanga sweet bomb, sirisa ekimwa. No sense. Naye bamuwadde ebyo. Omanyi kisa kya Mukama ye omuntu avuma n'awemula. Noneeyita muntu mukulu naye ebigambo bye wavaayo okwogera oyinza okwebuuza nti ye abange ono alina famire gy'avaamu, alina omukyala n'abaana, kubanga ayogera nga teyeerekeramu, ayogera ebigambo. Waliwo okwogera nga teweerekeddeemu, naye ate ye ayogera n'awemula n'avoola byonna. Kati olunaku olwaleero bamuzeemu. Awo tuvuddeyo. Munnange abantu beeyongedde okuba nga bakuba tooki mu bigambo bya Frank Gashumba
yayogera ensonga ya Dr. Lawrence Muganga n'atuuka n'okugamba nti ebintu bino by'okubanga ye yakozesa ekigambo nti balemesa Dr. Lawrence Muganga okufuuka minisita mbu kyandibeera ekyobulabe ne kireetera obaolyawo eggwanga Uganda okubanga efuna abatujja ba M23. Ensonga eno abantu bagisimbyeko essira era beeyongera okubanga bagyogerako. Omwami ono abadde mukambwe nnyo era gyogeddeko bw'ati. I have seen a statement by Franka Gashumba saying that if they don't allow Dr. Muganga to be minister, then Uganda should prepare for M23. M23 is a rebel group which has been terrorizing not only Congo but the entire of East Africa. I wish to tell them also that let them come. We are prepared for them because enough is enough. We can't run away anymore. We cannot be scared anymore because this is our country. This is Uganda. Dr. Kizza Besigye is in Ruzira, is in jail. They say allegedly that he committed treason. He was just in Kenya. He was brought back here saying that he wants to betray his country. But Franka Gashumba's statement is on record. So as Ugandans, doesn't that statement raise questions? Why is our government quiet about it? You cannot publicly, flamboyantly, openly say, while standing on Uganda's land, say that if you don't allow this person, I'm going to bring you be prepared for M23. That statement is a serious threat. That statement is treasonous. That statement is not acceptable. It is against our law. Isn't that statement pointing to the fact that Franka Gashumba is in the know of who is facilitating M23? Is Franka Gashumba saying that M23 is legitimate? Is Franka Gashumba saying that Uganda is for a certain class, is owned by a certain class of people and others are owned? Because let's ask ourselves these questions. How many Ugandans have made applications and their applications have been sat on? Their applications have been trashed. Their applications have not been considered. These Ugandans who have been applying and their applications have been dishonored for one reason or the other, have they sent thunder to those who denied them jobs? Which precedent is Franka Gashumba and his colleagues setting? Are they saying that when you are denied an opportunity, therefore you should be high in arms? Therefore you should, brace up and wage war? If all those Ugandans who applied and their applications were not considered were to do what they are setting as a precedent, wouldn't we see World War III? Wouldn't it be fire here in Uganda? Do you know how many Ugandans are suffering outside the country in search of a job and they couldn't get it here? Is failure to meet certain requirements injustice? Is he saying that they are trying to install the Tutsi dynasty in Uganda? Is he saying that Uganda is under some influence, under some control, under control of some people? The record has it, Rwigema, who was a Rwandi, a Munyarwanda in 1990s, he was the state minister of defense. President Paul Kagame was actually the chief of military intelligence. Is Franka Gashumba saying that they are trying, they are intending, they are calculating to install, actually to reinstall the Tutsi dynasty here in Uganda? Then he says that
if they don't want them in Uganda, they should be allowed to go back to Rwanda with their land. When did Uganda's land become Rwanda's land? When you are leaving Rwanda coming to Uganda, did you come with any land? You who is saying that you want to go with your land, how do you go with land? Because land is a fixture. Land is immovable property. How are you going to go with land, yet you know that land does not move? Are you going to put it on a wheelbarrow? Perhaps you're saying that you came with that land, you have that land, you came with that land. Did you find a void, an empty space, where you pressed that land, or you pressed it on top of Uganda's land? By that statement that you should be allowed to go back to Rwanda with your land, is it not implying that you're saying that actually you're foreigners, you're not true Ugandans? Our constitution provides that if you're a foreigner, you are not supposed to own land here, save for lease. They are saying that President Museveni should substitute Dr. Muganga with another Munyarwanda. Was the appointment based on tribalism? Number 2, are you saying that other Ugandans who are competent for the same job are not supposed to be looked at in this appointment? Are you saying there are no other Ugandans who qualify for the same? Omusajja ayogedde points ze n'agamba nti obanga Dr. Kano Kizza Besigye ali mabega w'emitayimbwa nga bamuteebereza yali amu mu nteekateeka ez'okuba ng'ajjako gavumenti eno, naye ate ono akolera ddala statement nti kiyinza okuleetawo kino kiba kitegeeza nti oba alina kyamanyiiko. Yagamba nti ne Frank Gashumba mboolyawo yandibadde mabega w'emitayimbwa. Awo tuvuddewo. Omwami avuddeyo okwogera ku nsonga za Katikkiro Dan Muliika nga naye akkattiriza ku bigambo bya Katikkiro bye yayogera juuzi, era ye alina example z'awadde. Omwami ono munnamawulire era byayogerako abaabitegeera bulungi era abaabimanyi bulungi. Katweyongereyo tuwulize ensonga ze. Kimu ku bintu Oweekitiibwa Dan Muliika byayogerako bwe busosoze obukolebwa ku bantu abali wano mu Buganda ku mulembe gwa General Museveni. Okulonda kwa 2016 bwe kwaggwa, amawulire gaafuluma nga gagamba nti nno Oweekitiibwa Ssaagordon wava munno ku kulonda okwo teyakwata ssente kuteeka mu kittavu ekyabagagga b'omu Kampala abaali bawangayo ssente buli mu kampeyini eziyambako General Museveni okuba akalulu. Mbu intelligence amaliriza egambye General Museveni nti ku olwo omwami oyo Ssaagordon wava munno mbu yali awagidde Besigye. Kati okulonda bwe kwaggwa, wayita ebbanga ttono, URA ekitongole kya gavumenti nga kigenda kiwamba TV ya WBS. Bwe kiwamba ekitongole ekyo, looya wa URA gwe bayitanga Waiswa ng'ategeeza ensi nti nno ekitongole kino kiwamba bilioni 7 wava munno. TV bagiwambye batunde TV eyo n'ekizimbe kati omuli NBS ne Sanyuka babeere nti URA yesasula. Ekyo URA yali tesobola kikola nga General Museveni takkiriza. Tekisoboka ekyo. Batunda TV y'omusajja munna Uganda yalina abakozi nga 10 ne bagiguza omu Zimbabwe gwe owannanyini kampuni ya gundi ya Kwese TV. TV ya munna Uganda nga bagibanja bilioni 7. General Museveni yagira ne bagitunda ne bagiguza omu Zimbabwe. Omwaka gwe gumu ogwo gwe batunze TV ya munna Uganda olw'okubanga bamubanja bilioni 7 aba URA mu mabanja. General Museveni yatowa order URA esonyiwe abasiga nsimbi abava ebweru, abayindi bakyotwa n'abalala bonna tebasasula misolo mwaka ogwo era baweebwa ettaka. Era omwaka gwa 2007 TV emaze okutundibwa, URA bwe bajja
okukola alipooti Ministry of Finance yatulaga nti omwaka gwe baatunda WBS olw'okubanga eremereddwa okusasula omusolo gwa bilioni 7 ekitongole kya Uganda Revenue Authority kyasonyiwa abasigansimbi bilioni 9.99 oba mukitegeera kyenjogera. General Museveni yalagira abantu abagwira ne babasonyiwa omusolo gwa bilioni 9.99 2017 mugende musome bajeti yaffe. Naye omwaka gwe gumu ogwo n'alagira ne batunda TV ya munna Uganda lwakwaye bamubanja bilioni 7 eyali ekolebwako abantu abasukka 10. Kati gwe bw'oba oli wano ng'oli NRM era nga wetwala nti otegeera bulungi era oyagala abantu bo yensonga lwaki Dani Muliko owekibwa yagambye olabika oli musiru kubanga n'abakulembeze wano ba members of parliament nga ba NRM be basinga mu parliament be basinga wano tebakyogerako kiwakanya nti nedda TV yaffe eyali esomesa banna Uganda eyali ebawadde omirimu mugigaddewo lwa bilioni 7 ne muleeta bamusiga nsimbi ne mubawa ettaka lya bwereere namanve ne mubasonyiwa n'emisolo nga byonna bigattibwa bilioni 9.99. This is a record ya Ministry of Finance budget ya 2017-16 mugende mugisome. Kati bino byebintu ebinyiiza abantu omuntu n'atwana gamala ye NRM bategeera bw'oba wanonga TV y'omusajja omuganda eyatusomesa. Kati no kiwulire abamu ku bakozi abaali bakola ku TV ya WBS emirimu jaggwawo emyaka bwe giyiseewo nga bali ku nguudo tebayina ne bafuuka babuloga. General Museveni ate n'avaayo n'akwata bilioni 10 mbwaziwe babuloga olw'okuba abalaba tebalina mirimu naye nga yaggalayo TV yali esobola okubawa emirimu lwa bilioni 7. Oba mukitegeera abasoga tidde oba byendogera mbitegeera. Waliwo okukakanya abantu baffe wano mu Uganda nga kagenderere mwebuuze lwaki abasajja nga ba Sulaiman Kigundu Greenland Bank babasaanyawo ne babalemesa banka nesaanawo. Abasajja bano nga ono Sembule yakolanga TV tuli baana bato TV Sembule omugagga lwaki Sembule si rolling mill Sembule biki lwaki abasajja babalemesa lwaki bonna bayavuwala. Omugenzi Dr. Kiyingi twali baana bato n'aleeta wano The Haze International nga company yereta TV wano okuba nti eyamba banna Uganda okuba nti bakola kibasoma TV bayiga TV ye mugenzi oyo eyo The Haze International lwaki bagisaanyawo. Imwe abasoga bw'ova wale egundi waniganga bw'oli ova iganga otuuka wale wife enakalama bw'ova enakalama ng'ogemye oluguudo olujebugiri wali waawo omugayige yasenda bamweta Mugoya International. Mugoya International yaleeta sente n'asendawo ng'agenda kolawo kibuga. Kiki ekyaviirako Mugoya ku sente mwe abaaliwo emyaka egyo mu 2012 omusajja nga yasenda ebyalo n'ebyalo n'aleeta mashini ez'amaanyi agenda kuteekawo kibuga industrial city eyiye. Kiki ekyamulemesa? Singa tiyali musoga yandibaire ng'alemesebwa. Mutukobere imwe bukyanga Uganda ebeerawo ku bagagga be muwulira abagudde bagagga bameka abava mu Western Uganda ababadde wano mu Uganda ne bavuwala. Lwaki abagagga abava mu bitundu ebirala ebya Uganda be bavuwala? Why? Ezo z'ensonga ow'ekitiibwa Dani Muliika ezimu kuzaayogerako nti wano waliwo n'obusosoze obw'okukakkanya abantu akagenderere ate ne bamala ne bamuwana mbu yaleeta emirimu. WBS yali okola omulimu ogusukka n'ogwa wava mu Nodsa Gordon lw'okuba yali eriko programu eziyamba gavumenti ezisomesa tebagibala naye baleeta abagwira nga buno obusajja n'obukazi babujja eri ne babuleeta wano ne babujjako passport ne bwefuula bugwira naye nga kampuni zaabwe ne babuwa amamotoka ne babuwa muki naye nga kampuni zaabo abo obwo busosoze ze zimu ku nsonga Dani Muliika zakola kizayogerako n'asekerera omuntu ow'NRM n'amulaba ng'omujinga. Nkugambye batunda WBS lwakuba bagibanja bilioni 7 omwaka gwe gumu ne basonyiwa abagwansi abagwira bilioni 9.99. Otegeera bulungi
mwakyogerako bijjidde bana NRM bo nga bali mu kuwanda muliro ku bigambo by'Oweekitiibwa Dani Muliika, naye abantu abatunulamu ne balaba ensonga n'ebintu Abannayuganda bali mu kuyitamu okunyigirizibwa okw'ekitalo, Dani Muliika bamuwadde ebimuli bye. Ne bagamba nti ono ye omuntu akulaga nti obukadde magezi kubanga abimanyi. Musajja abadde awanda muliro naye era nga mu butuufu w'otunulamu ebigambo byayogera birimu ensa. Kaakati bano abataagala kuwulira amazima be bavuddeyo ate okubanga bamwataakinga naye kijjaku. We bali kubanga weekuumidde ku NCK TV, teweerabira kubanga osubscribinga, ringinga that notification bell, sharinga, likinga, ebisigadde butereeva amawulire tujja kubanga tukaguwera, tujja kubanga tukakutuusaako wonna woli wonna w'osinzidde, tuula butuuzi kalira nywera, tujja kubanga tukomawo tovaawo.